Bantu bangi abayita mu situation nanze gye nayitamu ne baganda bange. Abamu ne bettiŋŋana, abalala ne beeyira siti, abalala ne beekola ebintu ebibi. Naye ensi Katonda yatuwa ekintu ekimu bungi. Katonda yatuwa omukwano. Ne bw'okugabira emyaka gyonna era tegukuggwako. Naye omuntu naye njagala bombi mubakubire engalo kubanga bonna basajja nnyo. Kansokere busajja ono dokita mbadde omakati dokita ono gwe mulaba andabiridde omwana wange. Onjagalidde abaana abazzukulu otwagadde webale nnyo webale ddala abaana katenga basigala bimalayo kati mwezi akusajja eno akoledde mu bukubi bano bamukuba bamwagala bamuseeri bakola ki naye bonna nga baagala eki kimu mukiwulidde kenzo oye kakati njagala baweyo obugambo butono kubanga ye muntu yekka buli nagamba tajja kuyimirira wano ayogereyo obugambo. Nianze mama, nianze.
webale nnyo webalire ddala okumpa akakisa okuyimiramu wano at least nange nebaza abantu bano olw'okujja nyanza senyanze okwebaza abantu bano okujja okubakula maaso mwongere endala mulete sente mulete sente zezazitwala ayogera ekisookera ddala ensonga lwaki njagadde muganda wange Ssebunya abeere wano kwe kukuumiza kuselebratinga Maama Alina nze Maama Alina mwagala nnyo nnyo ng'omu kuba nnyina isitole wange mulundi gwange okulaba Maama Alina era nabasanga ne weeba long time ago obuvo nabasanga nagunda webiyesi ngekyali nga tuli buto sijjagenda nyo mu bingi but I'm here to celebrate you. Ekyokubiri oli senta ya mukwano bantu bangi abayita mu situation nanze gye nayitamu ne baganda bange abamu ne bettiŋŋana abalala ne beeyira siti abalala ne bekola ebintu ebibi naye ensi Katonda yatuwa ekintu ekimu bungi Katonda yatuwa omukwano ne bw'okugabira emyaka gyonna era tegukuggwako naye omuntu bw'ogaba obukyayi buggwawo kuba bw'okola obukyayi bakunyiigira bakuvuma bakukuba bakukyawa obonaabona so omukwano teguggwawo naye obukyayi bukola ki ekifaananyi kino kirungi ekyokulaga obwasseruganda ate n'okulaga nti ebibaawo bibaawo but life moves on. Nze my message obe omuntu yenna bw'obeeranga n'omuntu ne mbaako ebirungi emuyitamu ne mbaaba mufunye obuzibu bwonna omuntu oyo teweerabiranga ebirungi ebyaliwo ate omuntu bwekigendanga extra mile n'omuzaalamu kitegeeza omuntu oyo alibeera mu bulamu bwo emyaka gyonna oba oyagala oba tuyagala kiri gyoli okusiga ekifaananyi ekirungi oba ekibi omwana wa munene oba ali kuwagira nakubira obugalo tewakola bulungi so maama weebala okugatta weebala okubeera ng'oli musajja omulungi omugumu kubanga ebintu bingi mu nsi ebibaawo naye gwe otubeererawo weebale nnyo weebalire ddala and you always celebrate love we love you so much weebale kuyimba buyimba bulungi weebale kubeera musajja bulungi weebale nnyo okukiita olwaliro ze baganda bange bano bonna n'abali mu tivi eyo at least tutanyukako space nevaako tugenda muddaeka nga tuli basanu weebale tenyumeka wena abali bano baagalanyi bizibu bingi ebibeera mu nsi eno bukyalinaku zino bungi tobiira kino nakiri naye mukulembeza omukwano ensejja ganyumira buli kimu kikyakutambula nzeezaako I don't have negative energy in my blood and you can replace that through my spirit so close. Love all the way. Okubeereko n'amakula mu ngalo bange webale kwagala maama webale muweesa ekitiibwa webale mubeererawo naye kimu amaanyi. We can see all of you. God bless you. God bless Uganda. Mommy, that's what I can say. Kwagala nnyo mukwano. Salamu alaikum. Bantu oba muntu abeereddewo abangereddewo bangi
naye kino kya living legend kyemulaba Steve Ulubaga mama ni magenda kola ekivulu nedda celebration kyemujamula manga buli muntu era asobola okujja ku stage wano kubanga is a celebration muwulidde kakati omwami ono gwe mulaba bamwita ambassador Milton Kakula